kumbe mmotoka nakubete nekanirawo nebikira Maria Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam nantaasi. Waliwo omuvubuka kuno balwa nemukuseka waliwo yagamba musewo mutajja kutuka mukalu kajja mukama wange saafa akyaliwo. Emikisa gye nina mubuwanga zikyali gyaki abekalungu musasire ne BBC waffe yafunye accident era ali na mirembe tujja mujjanja base bafande. Twebaza Evelyn yonna gyolaze genda osabire eggwanga naffe tulisaba bw'otuukayo gamba Katonda nti Uganda ekyali bubi tugoba Museveni akyatebere tujja mujjawo takyalina kyayongera ku ggwanga because ono gavumenti yadde emujjanjaba ku musolo gwabadde wa gavumenti emujjanjabye era bala mubadde bakyanaaba wano mubattule netaliibo namusanga e Kampala. Bebaza bannamawulire mwebale kuwa coverage tukavalinga nabadde wakanga balaga mwana wa Kalungu gwe basiika nange nga bwe mulaba wano omubaka wammwe nange ndi w'amaanyi nkyalina public trust y'amaanyi. Ebyuma sewokulu bajoboze eno ebyuma toyetaba kupangisa bikuba ekisaawe ekiramba twalesoko peace ekole mukolo guli ne tenti wesiri. Nsaba malize ebigambo byange nga mbasaba mwenna abali wano buli omu oba oli mukafiire oba oli musamize naye ewuwo obeka esaala z'osabira Uganda baka esaala z'okola ki osobola okusanga sente gavumenti zetadde mu kutya okusika kwa Evelyn security nga nyingi okusinga zebandimuwadde okumujjanjaba naye zikuuma bali bekola akavyo tikyakulanya ajja kujjawo gundi ajja kubeerawo nebateekawo sente naye ngezamujjanjaba bazikola ki tebazimuwa. Nolwekyo ffe baseewungu bw'ensonga mu njuba nenjikulaga tolaba bukyamugwalugalo lwange laba gyensonga otambule nange kasita onokola ekyo byonna bijagenda muki mu maaso. Saba nkobe wano mutusonyiwa okutuuka leeti nsaasira nnyo famire eno mwebale tubasaasidde tugume essaala ezisinga mu nsi yonna zakwerekera mugenzi atuuke bulungi ewa Katonda we. Era ne mu Uganda tusoma essaala Katonda akyaganye zitwala abegundi bazisaba abe Nigeria bazisaba Libya basaba Zimbabwe ne basaba naye buli Katonda wano Uganda abuukawo ng'agenda walala bwe wajjaano ng'abuukawo ng'agenda ewalala naye mbudde obutuufu jamukuba ebya MK ewo temweraliikira tujja mubattula nemukerera akole ki ffe mutulaba laala ezize za sente ffe waffe wamwerere abantu tebajja kati muba mwagala ki Ssaabasajja wangale ayi Ssaabasajja gusize people power abapawa ntegenda mabugo ga mitwalo 20 katuuke ereeka n'ebirala naye nsanyusa nnyo okulaba mwami Ssenkubuga aliwa mwami Kibuuka abo mukulu Fred Sebatta wuuno akabuga kalintwala muki abo bonna naddala mwami Ssenkubuga olibe nazanyako nabo katemba nga ndi mu Black Pass nolwekyo nange ndi wa fraternity Ssaabasajja gusinze ate omukulisono Alan Sewanyana mukube mu ngalo ebbanga lyamala mukomera buli wiiki nagendanga ne mulaba ate todanga munange nonzanyirako sse sewanalo kayimba kyayisa okulaba gwe bya ate obimanyiza omukwata omuzinda alowooza abantu era Alani asaba nawe bakusibe akulabe nga buli lunaku. Abasebo ne bannyabo tutuuse kikeereza tugenda kuyita mu bwangu. Nze Kayemba Solo mba Bukoma Nsimbi kumpi wano naye ng'ate wano wendi ndi waffe ndi mu fraternity yaffe nkuzizza mbuulire obanga olibaawo. Waliwo omulenzi gwe nakajjako eyo bamuyita Sozi Moses ne mufuye n'ennyimba endala nga 2. Lumu bamusiba ekiro mu kawunyemu n'ankubira ssaawa 7 ogw'ekiro n'angamba obusajja bunsibye ewandegeya ngenda okutuuka mu kkomera nze nziruka emisinde nabeeranga bwayise waffe eyo nga gwe basibye bali mu kkomera baseka okukamala obukamazi nemugagani gwe nnaku eri ku Lumakodi nga bali mu kwejerega banyumirwa paka Mukama n'atuyamba n'avaayo kwolwo n'addayo ewaka. Mufunyeeko emikwano mingi kyendi omujjukirako kimu
ye muntu abadde tanyiiga obulamu nga yeebeerera mu furi nga buteeka mu nnyuto. Tusaba Mukama ebbanga lyamutuwadde situjja kukungubaga nnyo kuba bangi abava akiside n'otafuna kadde kamujjanjabako, naye jiiva ono ategedde abantu abadde bamwagala. Nja kusaba Mukama muwe ekiwumulo eky'emirembe baganda baffe mwenna Abazubairi famire, mutabani w'omugenzi Kasavu, omukwano gwa maama ogulabe gwabadde nagwo, olabe abantu ababaddewo n'abantu abasituse, okuume kikuwa ekyokuyiga n'okumanya tusobola okutandika. Ebirala njabbirekera muganda waffe Alani Sewanyana. Bimanyi ebyobukulembeze tetuyinza kuvaano nga titubyogeddeeko, kubanga mulabye ekkubo okuva eri ligenda kwegatta paka eri, naye tukyalina bingi bye tukyabulayo. Edda Honorable Sewungu yandeetako eno ng'ekkubo lino lya ttaka ng'era we liri, naye nga mu butuufu otuula mu mmotoka ogenda omutwe okuba ku ttaka ogusula wansi, ogenda okuba ku ttaka ogusula wansi. Omukulu anzijukiriza kye nayogera mu Paalamenti naye ne bakinsuuza, sijja kukiddamu. Bwe nagamba nti lumu natulako n'abakyala mu mmotoka eno bwe twambuka bwakkirira ebbere bwe byambuka mu bbanga bwakka wansi, naye ne kyayisa bulungi bantu, sijja kubyogerako ebyo. Naye ekkubo bwe lityo bwe lyali lifaanana nga bwe litambuza abantu. So njagala okwebaza mukulu wange olw'okuba nti at least katulabawo akalembereza era tusobodde okutambula. Entanda gyensibira bannakalungu nti abalwanyi mu struggle eno gye tulimu tuli batono nnyo abasobola okukkiriza okusomoozebwa kwonna, nga bwe mulaba kutuyiseemu, nga bwe mulaba Kayemba kwayitamu, nga bwe mulaba Honorable Sewungu n'abalala bonna. Essimu yo security yaayo